mu kaweefube okwetegekera okutonkana Burkina Faso mu mpaka z'okusunsulamu abagenda okuzannya mu mpaka za AFCON eza 2021 amyuka omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes Abdallah Mubiru ayise ttiimu ey'abazannyi 31 okutandika okutendekebwa nga beetegekera omupiira guno. Uganda Cranes egenda kutunkana Burkina Faso nga 24 omwezi guno ku kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende. Ku bazannyi abayitiddwa kuliko abakasi ba ggoolo 4 Dennis Onyango, Salim Jamal, Charles Lukwago ne Mathias Kigonya wa Azam FC Tanzania. Abdallah Mubiru ono ng'amyuka omutendesi wa Uganda Cranes agamba abazannyi bonna abayitiddwa babekkanyiza bulungi era mu mativu nti bagenda kukolera Uganda Cranes omulimu omulungi. Ekiruubirirwa kyaffe ng'abatendesi, kibiira kya Federation, ekibiira kya bannayuganda bonna abaagazi b'omupiira kulaba nga ttiimu eyitamu ogenda kweta mu mpaka za Africa Cup of Nations. Kyekiruubirirwa, kyekigendererwa, kyetusabira Katonda atukulembere atusobozese okituukiriza. Abamu ku bazannyi abalala bayitiddwa kuliko Kiza Mustafa, Timothy Dennis Awanyi, Kizito Gavin, Mia Farouk, Michael Azira, Khalid Aucho, Alan Okelo, Fahad Bayo, Kado Patrick, Sentamu Yunus n'abalala. Mubiru agamba basubira ttiimu eno okutandika okutendekebwa mu bwangu ddala. Twagasse obwongo bwaffe okulaba nga tukuŋŋaanya abazannyi betulowooza betunaasobola okukolagana nabo okuba nga tukola omulimu, era tetulinamu ntengereze zonna yadde okwekakamu konna nti oba oli awo tuneetaaga okupaapaala okudda eno oba eri. Tuli bamalirivu, tuli bagumu, tumanyi kye tugenda okukola era twekakasa n'obusobozi bwaffe nti tujja kusobola okukola ekyo Mukama Katonda ky'anaaba tusobozesezza okukola. Uganda Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja B ne Malawi, South Sudan ne Burkina Faso era eri mu kifo kya kubiri n'obubonero 7 okuva mu mipiira 4. Mainambalora, BBS Telefina, Gambuzi. Gambuzi akawungezi kalero bw'atyo bw'atambudde sigenda kusukako wano naye nkujjukiza nti olunaku olw'enkya ku